haleluya kama simwe antuko kama simwe banywane bange bachali bange mukama yebazibwe yena kubanza kutwara umugisho gusima mukama watwereza insi yanunji kurwo mukashishi krisetsa cyayeje katurizagane bantumwe katurizagane please gambera mu rano tukunama galo gukawugalo storage kumwabura amazina ganjira banyita Peterson ndio mwana wa ghetto umwana akurire kandi nimontuire amina nashasha kuremba bamwite bariho natunga amakuru abamwe bari mu kikome bakabakoma ukakunda ruge Masaka niza kuronda Kazeyi na Moshe banyebemera abantu bari mu kikoma hibakomira abantu abo tuze kubarambura tubarebe Mwena mzee tuzakoyikwata tugende mushanga n'icyo abakomire tukibuko ngabo butamanya amateka bari mu cyumba bakomire na busha so na mzee tuzakwata tugende nasima mukama muganda bakamurekura muganda afuka addicted ne kimuyingira buli lunaku nga na kibanke byo kuriya yabatari atakitire takuba kuga tusima mukama abo abashinja abantu baterere ngaro kurengo bakayindura abana naweka za street ni nyingana mbogo mwana uko kumureba nze pasta wile yanze ja ku street nganeka nawe bwe narwana ngateri ya namula atenze nabiranga ne girita ne byambi eva abamanyi katoni yimbi uno nzono narwana naye ngatule na mukizimbe cha Radio West kumpi Radio West twafumbiranga mu ndoro bamanya kama manyendorobo mumanyendorobo twarwaniranga ndorobo ngagenda n'indetemere nagiba nemunonya nekweka wanseno nga banonya yebe musumu mwala nemukuba nosanga nga tuli gita naye omusajja oli yatujja ku luguudo n'akutuula kituli amina era fe twamwitanga Kyazanga muganda ewamwe musi Kyazanga twamwitanga Kyazanga nze bwe nalwana nga teri yannamulanga amina ne Katonda yankyusa nfudde leero basebo ne banyabo abali wano abaso tukwatizaako mukama ankoledde bikulu eyali street kid nga ndi wa mugeto olwaleero ndinya n'ennyonyi n'engenda n'empeereza Katonda ebifaananyi mbirina ata ayali program lesinga sina program olwaleero nibanyeta na program ntoranisa kati narugambo ku muzeeyi abagambira nza kikaninja ninza Masaka mu town recreation omukishayi bameka bamanyi musuga bugingo umuwulira mujukira bayeje kacheka najuze ekisaawe kati olwaleero bali Masaka abantu batandise okujja zigenza okwera saawa 4 za misana ng'ekisaawe kijjudde baninze ndi kulisi ngenda kuyimba abayina Salt TV mugende mulonye Salt TV saawa 3:20 yakolera ku stage kati ngena Masaka kyentegeeza kiki eyali ku street bwabanga abantu 10 omutwalo kumuba mulinzi okubayimbira ekitegeeza ati Katonda alina amaanyi Katonda nawe asobola okukyusa okujja mu ofuuke kyoli kyoyagala okuba era njagala kwebaza Kazeyi kama kuwa omukisa muganda wange mukitaliwo nenadde nayogedde dakko naye era tutegeka mu mwezi gwa12 tuli mu kugula endiboota tugenda kugula endiboota mwena buli omu tulina okumuwa engatto n'empale n'essaati mu Desemba na 17 tugenda kujja wano tubawe mwenna mwambale mu beebisimaati namwe mwingire sekuukulu ng'ekintu kiri kitya amina kale bakyali bange muddeyo mukama abawo omukisa nja kubayita eddako njagala nsale keeki yes agala mumubuuzeeko omukitaawo amina so munzikirize tugenda sala keeki njagala kwebaza ono mwanyinaze mukama siimwe Robros mumalo g'abamazi bagambe batuule kale mutuule ate mubeeremu n'empisa yes okay mutuule kale katuterere bannange tugenda lya keeki eno katuterere tusale keeki sikyo kale katusirike ono wulira muganda
oguni bamweta omwigara Eunice omu ku muyimbi ku bayimbi mukama bayimusisa ate ekirala akola ne digital radio akola program gye bayita ebbaluwa mutera nnyo giwulira ono oyo gwe bayita omwigalire yasoma ebbaluwa so wulira ekirala mwanyinaze mukama yamumpa bwe namala okulokoka nga Katonda akyanyimusa naye ng'amugjeeyo omusajja ono yatukwata ku mukono naye yajja ng'ali kawugaalo nga talina kyamanyi nga fala mu kibuga nze nali nnegu naye yali fala kubanga ali tabimanyi ebyaffe bye tuyitamu mukama n'amutugattako nga ono ye teyayitako ku street naye alina omutima ng'ogw'ababanda kuba ye mukama yamuyisa mu bingi kitaawe famire yaabwe bonna baali magye ne bafa ne bagwawo basirikale waabwe brigade ya general na muwala wa general naye mukama n'abaako gye yamukyusa n'amuleetera omusajja ono n'amukyusa kati n'atuyingiramu ku kyaki n'abeera mukwano gwaffe ng'abantu batwenyinyala ojjukira kato ne muganda ku kyaki ng'abantu bagamba pasita wiri obwana bugoli bugenda kutuppa naye ono n'atubeererawo kati n'afuuka muganda waffe tutavuga olumu ne twekubeeza akabi naye era tusigala twemanyi tuli baluganda okitegedde era owulira nga waliwo ekitali kituufu gemusaayo kikyoba ogenda swala amiina nze ono muganda wange manyi gyenvudde ate manyi gyetuvudde so ab'omubaloboozi ono mukyala wa Peterson ono muganda wange era ne batabanyiibe abalala mugende emabega bwemutu okyalina ebifo asaba kato aliwa jangu tulina nha dentuno kale ani asobola okuba arranginga bulungi kale irinda twagala abaana bona bachali bange tubeerwe ogenda tawanya banno naye toda wakubiri sikyo njagala eri tandikire siwa Peter tandikire wano badde tandikire wano waseno tandikire kwa waseno ka aha thank you betwanga ogenda ndabanga agenda abali mu line tutasimba nabana aha agende toto mwana butoto toyanza betwanga wano boti wano bachaleta keki namwana wawe aba empowering communities aha bakuwanga ovaawo bangi twena tufune ku lwa Katonda lwa Peterson twena tufune kakeki katono twena tufune aha twena tufune kakeki Kamizi abokubaliana kama sakakweza sote tukwenda kumushisha tunaje ende na redi katurugire mwere katushabe twena na redi da amen ati mwena bashabe shane wajuma kama simu twena pakorati wajuma ate chasigala musomo kanisa kwa chini mwishomo kanisa mwishomo shabe Pastor Matayo na chakubore kiliyokora mwene kama shabele shara mwene hamwe twantunga mukabaranga wito w'Imana tuwebaza na ngomba bati tukushima